All right. Oliku verse Strange 256, ladies and gentlemen, amanya bampita simple. Eno bagise olugambo Pro Max. Choino okukola kiri kimu. Oba bibiri oba bisatu. Nyamba o subscribing, omalo subscribing nyamba o tapping notification bell, omalo tapping notification bell nyamba o sharing video. Kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine. Olwaleero nyongedde okukkiriza. Asobola Museveni. Remember, this is a civilian that is in, should I call it a war, with an army officer, with an army general, with a person who has all security apparatuses. Okubanga basobola ko apprehending Bobi Wine. Gwesebo banyabanda bakumukutu. Olumala okulonda enaku z'omwezi nga 15 Bobi Wine yatoloka mu makage oluvanyuma lwa Amaggye okwagala okujja okumukwata. Now babadde bamunoonya buli wamu era nga n'aba abantu abali close to him babatambulirako. The last we saw Amaggye gagenda mu nyumba ye ne apprehendinga mukazi we ne bamukola all sorts of bad evil okusobola okumukirizisa okugulawo essimu ye. Mu bigambo bya Bobi agamba nti bamugamba teekamu password. Bobi n'agaana oteekamu password. Ne bamukola buli kye baagala wabula n'agaana. And I do believe nti abakuteekamu password oba oli awo bandikwesiza essimu eyo okutrackinga Bobi Wine. Bobi kye yamanya, kye yasensinga n'atakikkiriza. Basebo ne bannyabo. Olwakola ebyo enkeera Bobi Wine yakola video nga jjao ebibuuzo bye tubadde tuwebuuza abasinga badde bebuuza. Bobi Wine ali bweru bagamba yayisa mudda agenda bweru. Abamu nga bagamba Bobi Wine mwali mu Kampala, mwali mu Uganda. Yakoze video basemo ne banyabo ng'ali kubijja bya maama we eggomba. Video eyo no at first yali video ya Gomba. Yakola video ng'alina akasozi kaliko nga kiraga nti ali mu Kampala. Kampala ina obusozi buna. Eina Makerere, eina Nagulu, eina Kibuli, kasozi kyawo Nakasero ne Nakasero. Yali kukamu kw'obwo obusozi. Era abasinga bagamba yali close to the State House. Basabo ne bannyabo. Yavuddeyo ate n'akola. Abasinga bagaye mu kusoka nti just wallpaper. Olwaki wulidde n'agamba I need to prove these people. N'akola video ng'ali kubijja bya maama we eggomba. Era n'ategeeza eggwanga nti lyasuze. Abasinga ne bagamba nti ako yakakola dda kati akoze video endala. Njagala ogiwulire. Tukomewo tovaawo. Nasuze waffe wano Gomba era njagala okutumirako abo betwasanze wabadde Maya wabadde wairwa aba military bangi ku road block na era ne mbayitako mu Robert style ne betwasanze sikatende ensangi ku road block ne bazamwe n'abasirikale abatulaba naye nga mumanyi tetuli bakozi bafujo tetuwagala kona gwanga twagala ditereza namwe ne mutusaasira ne mutweka ne tuyitawo. Njagala okubaza abaana aba mu ghetto bonna abana Uganda bonna mulinga abakitegeera abantu bandaba ne bagamba Bobi yitawano kuba mumanyi munange siri mmenye w'amateeka nwanirira ddembe lyange n'eddembe lyammwe era njabatuukako kati olunaku lwa leero nsula mukono ono ebona mboze muntekereko ekyeggulo ate nze ndi ampuuta nasuze waffe wano. Yamugambe Honorable Namboze muntekereko ekyeggulo ngenda sula mukono ate ndi ampuuta. Oh mama nze puli yanjala kulya ku mpuuta lwaleero kati amake mukono agateeseteese empuuta. Bobi Wine yali asobola okulya empuuta akakadde kalamba olunaku lw'ejjo. Now that was another video abasinga temwalabye eno clip nengamba of course kanji batekere mutegeere the man is in Uganda. Okusobola okakasa bana Uganda nti Museveni tamusobola akola ne video n'atambula akutegezza n'agamba nti tutambula ne tuyita mu bantu ne batukweka. Kati no kinzijukizza emabegako way back mujukira mu kwekalakasa kwa OTT webatekawo omusolo. Robert yakulanise na Bobi Wine yagobebwa aba police abantu ne bamukweka. Yali ayambadde sati ya red ngeliko gundi ya OTT wabula we yayingira bwati mu kasonda yali mu wino n'agwa mu yaya yali atunda jampa omwe n'amuwa jampa n'ayita ku police bwati n'agenda.
n'abalaga nti temumusobola era temumusobolangako. Now na buli kati adumira Amaggye Muhoozi Kene Lugaba yagambye nti yawadde order, yatoye order Bobi Wine bamukwate bamuleete dead or alive. Ekitegeeza nti he issued an order okumutta. Yagambye mumulete either nga mulamu oba nga mufu. Ndabyeko wano omukulu omu amanyikibwa nga Nsibambi. Sibambi yesimbyewo Mawokota ne Bambi akalulu. Yabadde ku mukutu ogumu n'agamba nti Bobi Wine vayo gy'oli mu gye weekwese ojja leading struggle. Ne ngamba abantu be Mawokota baawonye okubeera n'omusajja omusirusiru oba mu buyabuya bw'atyo. Abantu abasinga kati we don't expect such statements from people like Nsibambi. Nsibambi musajja mukulu nnyo alabika azaala ne Bobi Wine. Struggle is not about only Bobi Wine. Nawe Nsibambi osobola okukola Bobi Wine kyakola. Osobola okukola Bobi Wine kyakola. Naye ate gwe tukula mu myaka gy'ova n'ogamba nti Bobi Wine vayo leading struggle. Then saagala nnyo okuvoola mukadde wange because ntero lya kasumbuusa akawoma ku kifo kye ekyajjali ya city. Naye ate Nsibambi oli musiru sijjalekera kwogera mazima. Bobi Wine si alina okuleadinga. Naawe we leading. You have potential. You are a Ugandan who wants change. Wobanga okkiriza nti bakubbya akalulu naawe mpozi nga akkiriza nti bakulidde. Okategedde. So amawulire ge gali ogwesebo banya batulaba avudde n'ategeeza eno video yagikoze jjo abasinga temwagirabye kumanya nga Bobi Wine mugezi naye ate nkikakasa Bobi Wine yasuze mukono because video eno eyogamba nti nzija mukono esafe sinze lwaleero kwegamba buli lunaku. Now kino kinzizizza emabega gwesebo banya bandaba ku Museveni ebiseera byeyingiriramu ensiko n'obote yali amunoonya nga mpiso. Era kigambibwa nti abantu bangi nnyo abattibwa nga bakweka Museveni. Webamanya nti oli mu maka ga gundi we bajja mbu waliwo omwami omu Museveni yagenda mu maka ge omwami n'amukweka mu kibanyi ne bamubuuza Museveni aliwo. Babuuza omwami Museveni aliwa n'agamba simanyi gy'ali. Basalamba omusajja kanyama oba yali jjajja wa Lutamaguzi oba tata wa I'm not so certain. Naye nga very many people bakwekanga Museveni. Now this is exactly what is happening. Abantu bakweka Bobi Wine kino kitegeeza ki nti eggwanga lyolimu eggwanga lye tulimu omwagalwa waabwe Kyagulanyi bali willing okusaddako obulamu bwabwe okumukeepinga nga bwe kyali ku Museveni because Museveni okuyingira ensiko it was after akalulu akabbibwa n'agamba nkyokano ne yali asembye n'agamba tugende mu nsiko era n'akuŋŋaanya bannaawo 27 ne bagenda mu nsiko. Now this is what is different from Bobi Wine and Museveni. Ndiye Bobi Wine agamba saagala kintu kibeere nga kirotatingira around a few clique of people because we nkola Museveni kye yakola abantu asika bagenda tuba tugeze mu buyinza basobola nabo okubeera nawo ka entitlement because bo bano balina engombo yaabwe egamba titwalwana muzata abagamba mwalwana ani yabatuma neweebuuza nga tolaba yabatuma. So that is exactly what is happening right now. Naye nga ekya Bobi Wine yagamba nti Ugandans have to rise up and fight for their country Uganda. Teri muntu agenda balwanirira. It is only you to stand up and fight for your country Uganda. Now maliza video nga ntegeeza gowe na wenna aina business nga we would love to advertise with our platforms. We have so many platforms. We have the numbers. Please kindly call us on that number wansao ate tubeere nga tukola business. Yes, leta business yo tujikuba abantu mu maaso tugirange oba oli awo osobole okubanga oyongeza ku sales ezo ate naffe tubeere nga tukola. Thank you so much. May God bless you all.